Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo omukyala omwana omuwala eyambuzizza ekibuuzo nga mbuuza nti yogati oyo ayamba ki ku mukyala naddala wansi. Waliwo omwana omuwala eyambuzizza ekibuuzo nti yogati ayamba ki ku mukyala naddala wansi. Yogati oyo ku mukyala, abakyala abayamba nnyo, abayamba bulungi nnyo, naye yogati gw'olina okukozesa ajja okuyamba gwe omwana omuwala oba omukyala, yogati oyo abeera taliimu kintu kyonna. Ebiseera ebisinga atera kubeera wa white, yogati oyo atabeeramu kintu. Jjukira nti yogati alimu ebika. Ojja kuwulira nti yogati, strawberry, kwegamba yogati abeeramu ebika eby'enjawulo, naye yogati gw'olina okukozesa alina kubeera yogati nga taliimu kintu kyonna, nga taliimu kirungo kyonna kye bongeddemu, nga taliimu kemiko yonna gye bongeddemu. Yogati oyo gy'ali bulungi nnyo, obeera ojja kumufuna. Kati yogati oyo obeera omufunye, gwe yabadde abuuza nti ayamba ki ku mukyala. Yogati oyo mu kusookera ddala mulungi nnyo okulongoosa wansi eyo, alongoosa obukyala bwammwe bulungi nnyo ng'ovudde ku bukyala bwammwe, naye ne mabbali oba tugambe mu bisambi awo webyegattira ebisambi, yogati ono aba ajja kulongoosawo bulungi nnyo. Abasinga mufuna ebintu ebya bbulaaka mwekuuta, owantu awo ne waddugala. Yogati ono mulungi nnyo ku nsonga eyo, aba ajja bulongoosa bulungi nnyo. Engeri gy'olina omukozesaamu ng'ayagala kulongoose, fumba amazzi gajje bulungi nnyo. Amazzi agoteeka mu ttawulo, akatawulo nga kayonjo, olwo obutawulo obulungi obuweweera obwo ndowooza mutera obbufuna. Kati kannyike mazzi agookya oba agabugumira ddala, okaggyeemu obeere nga ovumbavumba ku bukyala, obeera nga obunyigaanyigako n'amazzi agabuguma, naye onakusooka kwesala kuggyako nviiri ezo ne ziggwerako ddala ne kabeera kabumba ke bayita akabumba oba ke bayita akawalaata. Weesale bulungi nnyo, obukyala obwo bwonna obulongoose bulungi, enviiri ziggweko. Oddire ettawulo eyo ogiteeke mazzi agabuguma, kattawulo eyo vumbavumba. Okwegamba beera ng'oyisa ku bukyala bwo ng'obuvumbavumba obunyigaanyiga, oyisayo ettawulo eyo ebuguma, owantu awo kwegamba beere ng'oweetawa. Kati wamala okukola ekintu ekyo, kwata yogati oyo gw'ofunye, oyo omulungi gw'ofunye, musiigeko. Beera nga osiiga ku bukyala wo n'emmagulu eno yonna bulungi nnyo, magulu mu makkati n'obukyala wo mabbali we bukoma yonna siigayo bulungi. Musiigayo yogati oyo. Yogati oyo muleke akaliireko, tomuggyaako. Osobola omulekako eddakiika nga 3 oba 2 singa oba olina obudde. Kati bw'omala era ddamu ofune ettawulo ebuguma, ttawulo ng'amazzi gabugumirira, beera nga ogikwata nga bw'osiimuulako yogati oyo. Yogati oyo wansi alongoosayo bulungi nnyo, beera ng'omusiimuulako, kigenda kuba kirungi nnyo. Omala omusiimuulako kiba kiwedde n'olekera awo. Bw'otyo yogati bw'atyo bw'akola, kwegamba alongoosa bulungi ku bukyala bwo wansi n'emabbali. N'ekintu ekirala yogati oyo kyasobola okukuyambako era wansi eyo, aba asobola okukuyamba bulungi okuteekako ettama. Mu abakyala mukimanyi bulungi, ebiseera ebisinga bw'ozaala ettama lyo likendera, wantu awo weesika ne wakendeera. Bw'ogenda mu nsonga wagenda weesika, otuuka essaawa n'ofuna ze bayita enkanyanya oba ettama ne likenderera ddala. Simanyi oba ekintu ekyo mukyetegereza abakyala, abaana abawala. Kati osobola okuddira yogati oyo era n'okola nga wali wenkugambye, oyisaako ttawulo nga weesaze bulungi nnyo. Oddira yogati oyo n'obeera ng'omusiiga ku ttama eryo, ku ttama lyo, ku ttama kwokka, amatama we gayita w'osiiga. Osobola okusiiga nga bw'omasaajingamu, wovumbavumba w'omasaajinga, beera ng'okikola, ettama lijja kuvayo bulungi nnyo. Kati bw'omala okumasaajinga okuvumbavumba omuntu oyo, yogati mulekeeko eddakiika era nga 2 oba 3. Bw'omala funa ttawulo ng'ebuguma, omusiimuuleko ku bukyala bwo. Bw'otyo kwegamba olunaku osobola okukikola emirundi 2, kijja kuba kikuyamba. Ettama lijja kuddako, n'enkanyanya ezo zinaba zijjeeko zijja kendeera. Bingi ebitereeza ewantu eyo okuggyako enkanyanya biwererako ddala. N'omuzigo omuganda mulungi nnyo okuteekako ettama eryo. Omuzigo omuganda ogwo nagwo bagamba nagwo mulungi nnyo. Omuzigo omuganda basinga mubuuza nti gwe gufaanana gutya. Omuzigo omuganda gwe oguva mu mata. Abantu abasinga mwenna mukimanyi nti amata ago miliki gavaamu omuzigo, oba tuguyita omuzigo gw'ente, naye nga ebiseera ebisinga baguggya mu mata. Abasinga oliwo ogamba nti omuzigo omuganda tagutegeera,
gwe muzigo oguva mu mata era ku dduuka singa oba ogusaba gw'ogamba bw'otyo nti njagalayo omuzigo omuganda bajja kuba bagukuwa bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri njagadde nziremu gwe yadde yogati. Yogati ayambako ekyo kulongoosa wansi na kwongerako ttama ku bukyala. Bwe kityo bwe kiri gwe mulimo gwakola yogati oyo ku mukyala. Ndowooza okitegedde bulungi gwe omwana omuwala eyabadde abuuza ekibuuzo ekyo. Kambawe WhatsApp namba yange gw'anaaba atategedde enkozesa ya yogati wansi eyo mbeera nsobola okwongera okunnyonnyola bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo, ojja kunnyonnyoka bulungi nnyo singa onaaba ombuuzizza. Bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.